media yafetu kusensonga. Lwaki twakola kimikwana tugeze nokakutwa nogamba wayi danka ni soko mpe yakasambi awo noyinyigamu awo abamu basobola okukakuba kati nga sozi n'abasinga waliwo kale abalimu oluzunguzungu abo tebabakiza nakasata kaguwayo muli yadde ngolera driver waabwe mulimu abamu manyi lwemu kuba kukola mikwano mulimu abamu abasosolamu kugamba naye waliwo kirasi gamu ne mu kirasi era zibaamu era n'okupakinga abamu babagamba pakinga eno tosembera nnyo emmotoka yange Genda kusomweza 27 July Garuga we wali FM Rural Sprint 2 and Motocross 6 olwo ng'ogenda okufuna abavuzi b'emmotoka abakabi abadigi bonna Ronald Sabukuzi Dagan Biruchi Kankane Peter Kaule Oscar Ntambi Omar Mayanja Segamu 14 Susan Muonge Umar Daudi Sam Watendwa Unisan Bakunda Ngateno Gift Sabukuzi abalaga digi Fortune Santamu Walid Omar Bigol Katende Hisan Paul Musede Swansui Sambo Jamaira Makumbi Yonna Garuga ngenda kusomweza 27 kuinga shinzo mtwalo gumu Egeti tuzigula kumachako sawa bili oliokauli masindi mwezitokotanga Niwagidwa Shell Advance MRCL Tires Fire and Safety Appliances Worldwide Movers Ne Mountain Dew Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, kwesi before media tugusa ensonga. Omukulu no bulijjo tumunoonya tuga tujjafunako olunaku akadde tumukyalireko bamita Faizo Kayira basinga obungi bamanyi nga Yanga just bayayi yinza okuba nga nze omu ku bawagizi be okuva na musisinkana banatandika okunywa rally omukulu ono gwenasooka okuwagira nangamire leero kamukyalireko ko tumusanze bwe tumusanze emotoka eno gyolaba ebyafaayo byayo tunabadde omubuuzaako byafaayo byayo yakava Rwanda naye agambye ate agenda bulungi motoka eno tena kalya yali erinnyeko agivuga wansi n'agenda n'akompitinga n'akomawo yange ono abasinga obungi ne koleva abasinga okuzibeerako omukulu ono ye muvuzi wa Lala akyasinze okubonaabona lwaki wetutowe twogera olowooza lwaki simanyi naye nga kituufu era nze yasikuba sina sponsor soko oveeko tunyumyemuko kati nga tunavaayo jangu bwabalage emotoka eno munda bona wennaali eyo emotoka ya Lale katugirabangako muzaabulabi nga zitambula awo naye nga ojjawo oti munda waayo muganda wange ojja munda waayo oyinza okugamba nabo bagimpeera obwereere bagikola batya bino bamodifyinga babitwebeera ekyo kiki and bullet mukona woti nogira woti ne tapinga ho ngamba nogira woti no setting mbirizi ate lino no self no switch itekako nenga yote teba ya kisumuluzo ngabonyizaawo n'okuba sele eno tena antiraga eyina eyina soko tuwemu olugendo tutandika
Oyisegeyake nasobola kwaka nasobola buguma soko vile tunyumyemu simanyi naye ate ng'esimbula omukulu ono gwe bayita yanga ennya lyava kuki nalangale nga ndi muto myaka ng'emeka era nigokkanikanya emyaka nga 12 ng'okanika bukanisa natovuga nkanikira Kalule Peter Peter Kalule so nojja bwotyo paka watandika ovuga nengwegomba nansome mpange muloba ntandika mpola sofa maze emyaka ng'emeka ng'ovuga kalempereza ena myaka ena eteeza obadde mu kukanika okuva ng'olina emyaka 12 nojja ng'okanika paka kati erinnya ddyo wali kuba kiba kizibu nnyo omuntu nga mubagizi wa motoka za mpaka nga tamanyi yanga kyava ku kyokubanga wakuba erinnya bwotyo obyenvuga kale ne Kalule yali waali nyamukanikira buli omu amumanyi byovuga bitya byanjawulo ki ntera ovugamu obubirizi ezo buno notuka mu kkoona eyapini ng'ogira bugizi oti okyuka ku street gakobikolera oba namulale mwenyini ku street nabikola ningamba kanzijeni esa watandikira ku street tandikira ku street ninga gyenvuga siyange nga bampamu buli olina nga nvugiramu kati street tokyalumbayo nakula kati ndi eno mu VIP tabaddeko ku live ne Walter Kibande naga nti takyasobola kudda ku street nti wokula n'ovaayo ku street n'ojja eno tokkizibwa kuddayo eryo liteeka siteeka naye eri oba tomanyi mmotoka eno ewanyuma nodduka sipiidi gy'owulira gy'oyagala neweekomako bwekoma wenkuba oba liggula nga kkalu olina kukwata muliro eri tuddukamu ka sipiidi kati nniyo naasimbwa wano wali naasiba nino weesiba emisipi ne bagamba gite neweekomako nokankomaawo sofa nga tugenda otandika puroguramu eno twagala otulambuza emmotoka yeeno motoka ogitunnyonnyola ebigikukwatako kuba simanyi lwaki abantu bakwagala nnyo simanyi nti bwe tubeera mu rallies eyo ne bagamba tugeze ng'ojja bagambirawo yanga wuuyo jasibayaayo obuwagizi olina bungi nnyo kiki soka otunnyonnyola ku mmotoka eno motoka kikaaki motoka Subaru G8 G8 N4 naye nga nagisambirira N12 N4 naye nga ebisingamu bya N12 yingini byonna natekamba N12 wansi omupiira eno ndaba white rim eno ndaba white eri cream rimu nvuga ezo gyenfunye gyenteekako sinafuna sponsor kufuna rimu zifaanagana omupiira naliko ew'omukulu Ronald Sebuguzi kamera jangu tulage ku mupiira guno naleke wa Sebuguzi ng'alina emipiira nga 15 giri awo nanga gyonna enjola zikutteyo neggwe ndaba wano eno semmombo eno gyetuyina tunafuna sponsor tugulya emipiira ate ka sponsor wuno tulengerako bano sponsor bano tulinawo bakyatuwa sufa mafuta biki ebyo sponsor olina kufuna sponsor ofuna sponsor ng'asobola okugamba nno lala agulira pipa y'amafuta n'agulira emipiira ng'ena oba osobola malakola etegeeza sponsor alina okujja nga kasente alinamuko gwalaale yeetwala kasente gwomalako otya nina bonna nga bankwasizaako bisanyiriza ezagasozi deno ne Didas Masiko side infect senga munyweza Didas Masiko bulijjo yewa X side infect niyo ne bali aba
naye nga bano kwatayo Nabulukatete ya n'omukulu Amtek emapa yankolera wayalingi biki bebankwansaganyizaako naye nga abavuzi bangi bavuga G8 eyo kyanjalo kyo kirina ku mmotoka endala G8 endala eziri mulabe eyange eyingi njenyinamu nnene nogikola njiwa ku budde abasinga tebaziwa budde bati tebazikola yava eri buvinaavu nakati gwojekanikira ndagyekanikira kati buli ekiba kifudde mmanyi kimanyi yasimbulamu siponsa kugamba nti nyina siponsa ddala nga shooko sirina shooko vuga shooko ŋŋanda mipiira nvuga mikadde shoko ovuga zino ezaffe ezayere eza bulijjo naye wefuna shooko n'emipiira nakati okompiting otya n'abasajja bavuga zirayiga mutima mutima mu kuyingira gundi yo gye wasookerako wavugawa yali busiika autocross busiika alaale ndala eyo busiika eya ponsiano gye yakomerawo ava mukomera nasooka ovuga waperforming oti navuga bulungi ebiseera olwasooka nga batugamba todduka biki ebyo atuvuga mpaga muyitemu mpola so abasinga obungi bamanyi linnya lya Yanga gwe ate erya Just Bayaye ddyo livaawo Just Bayaye nakiyabulya ninga Just Bayaye kubanga emikwano gye tulina gyabayaye batuwa osanga omuyaye nagamba kwatayo 5 nato abalina sente kyatasobola abasinga oliwo okumanyi g'abayaye osanga omuyaye onomugamba asingira mulayi nakuwa ebiri akuwadde 5 ngeno genti ngowezezaawo akakadde olimulaale laale tugeze kati ngawe mugenda simanyi wagundi ogenda vuga egaluga 27 kaluga mbale nyinza obutavuga kuba mbale ngenda Burundi ogenda Burundi yadi weeks 2 Burundi ogenda genda otya balugamba nti embalala agundi Rwanda wavugawo obuvuzi wansi nagivuga obuvuzi naye sofa ne Burundi era kyekimu tugenda givuga kuba tulina sponsor naye bano abaami bagambe bagenda tusponsoringa ogitwala akulu bano so ovuga emotoka eno n'ogivuga nefuluma Uganda nengivuga nomulaale n'ovuga laale nomala n'okomawo tukusooka tukowola sponsor yenna ali eyo tomanya kubanga amazima erinnya ddyo lirina ate ovuga bulungi fe abamu tukwatibwa ennaku nogamba nze nina kyali wange era banina okujja naye naye agamba bannange omwana oyo yankwasa ennaku lwakuba ate naye talina naffe tetulina ate fe basinga okukwasa ennaku ate tetulina bwe buzibu mumunyimirizaawo era ate nga tetulina tosobola beera awo notampa kiduma kyamafuta kati so tukuwole ba sponsor tomanya muntu yenna yenna nga oli eyo ng'omukolo n'oludde ng'omuwulira Yanga Faizo Kayiira ovuza emmotoka z'empaka mwana akyali muto motoka yiino gy'avuga gy'alina sisuubira nti asuubira okukyusaamu kati kubanga era tekati enaba kubeerawo naye nga yonna yenna nga oli eyo tuyita companies z'amaanyi waliwo companies zitunda amamotoka ezo eziri nnyingi ezera kutuukirira kiraaga ng'olina so zituukirira n'abannyonnyola naye nga gwe tugeze n'ofuna sponsor w'amaanyi biki byoba omusuubiza mba nginamu performance ennungi kusinziira ku kyaba ayagala ekyaba ataddemu kiki ekifuula Faizo Kayiira Yanga okubeerawo kiki ekimufuula okuba omuvuzi ow'enjawulo okusinga ku bavuzi banne ali zeraali njagala nessaamu bansobola osituka nengenda e Rwanda funa munoweya nessaamu omuzannyo ngwagala kale anti tulabye abantu bangi abaagala omuzannyo naye ng'oba oli awo nga atuuka esaala n'agamba yesi ngwagala naye gunnemye ati oba olina omumanya bajeti yo osobola ogamba nno nvuze laale mayidde mu kya 10-15 olina obumanya emmotoka kyesobola kisooka nvuga nganda wano siba tojayitawo ng'alina layiga
kwe kumalako laali n'ofuluma emmotoka namu naye ogamba odduke n'oli obajja bava mulaale maawe olina kwekuumira mulaale waliwo wasobola ofulumayo n'agamba nga bano nga bakkubye buno nga bukkubye naye nga omanyi bajeti yo waweekoma webalirira esaawa zino ku championship oli mu kyakumi mu 13 ani akulembedde gundi gy'olimu ndozeera siponsiano emmotoka zo sinaba biyiga bulungi ekyo okyali mu yabaponsi bonna bonna mulae omuliro guba mungi tugeze motoka ki gye wali etaaze ng'ovudde ku eno nogaa nti singa nkwata ku motoka bweti N14 singa ogikwatako N14 size zino ng'eyakalule ng'eyakawunye waliwo ng'eyakawunye mu eyakitaka ezo ng'eyasanyali gye yali avuga wezityo ogamba singa ogikwatako bw'ogikwatako ani gw'owulira nga nti nsobola omugjayo kubana abali waggulu eno otwogera ku baponsi twogera ku basabuguzi twogera ku bayasinasa abo bonna buli wadde ali mulaale yenna nga nyina 14 nga namu mba bajja giwuliramuko omusere 14 esobola ogoba kazi akamiro kaka yasinasa akamotoka kyako proto fiesta 14 eso ogigoba esobola ng'eyamukula eso egigoba rali zino ogambye wayingira okyali muto biki byekusuubiza ng'omuntu nga nti motoka z'empaka yesinzaagala naye zannyonoonera kino kale kiki ojjusa okuba wayingira rali sina kyenejjusa kubanga omulimu gwenkola gwa kanika nenfunira bakasitoma oli mubuulira nkanika nenfunira ndeza okanika lwale kazi kanika lwale kalimu gentini kyano wano wokanikira wano nzize kanika motoka ya sozi neva munange kanikira mulago ate byofunyemu nogamba nti oba nayingira lwale sikya bino byenfunyemu bino byenfunyemu bingi bamanyikibwa n'ebintu ebimu byenfunyemu byeneyongeddeko kale nga kufuna mu kasente biki ebyo kwezimbazimba bifunyemu kubanga nfunye emikwano olinako omulimu n'ogukola nofuna mu kasente osobola bava mulaalo olinako emotoka nagamba gikanike nofuna mu kasente rale zino ogambye ofunyemu emikwano naye ani gwe weegomba mu rale nga rale driver nogamba nange mukama ndituukakawo tugeze nojja n'emmotoka yo kuba kyemanyi gwe tolina na service van nomanya notuuka kale mu service nolaba omuntu ng'aseetinza n'omwegomba kale baani beweegomba abo omuntu asobola nasobola okwegomba yali dankani kikankane nga kiki omwegombako ennyo dankani watugamba mu sipeeya we ng'alina emmotoka ngeezo nga za sipeeya nga ze nabyo kati omulala yasiini esenasa bayita moiro we bali awo bangi ponsi yano kugamba ng'otuuka nogenda n'olingizaako mu saavisi yaabwe nga ne waavaayo nga yonoonya ekintu akimuwa ekirine govaayo kyovola nagambye olina obalirira emmotoka we gyovuga ojja kutula akasambi nga tokayina ng'olina kudda ate wakisekka ng'olina katumba Kampala emikwano lwaki tubakolako emikwano tugeze nokakutula nogamba waayi dankani soko mpeyo akasambi awo noyinyigamu awo abamu basobola okukakuba kati nga sozi nabasinga waliwo kale abalimu oluzunguzungu abo tebabakiza nakasata kaguwayo muli yadde ngoli lwale driver waabwe mulimu abamu manyire omu kuba kukola mikwano mulimu abamu abasosolamu kugamba naye waliwo
kirasi n'eri agamu ne mu kirasi era zibaamu era n'okupakinga abamba bagampakinga eno tosembera nnyo motoka yange tetubalindira wali mu muliro sikiwa ne bagambanga nti oba egisembeze eyo eri wali naye egenda olaba nga obalimu awo ne bagamba owaayi kyamusosola nnyo nibasosolera naye nze kyemmanyi gyoko mubasemberera ofuna emikwano wakati kyemmanyi guni alina emmotoka 2 moiro yetalina buzibu moiro nowogendayo kali n'omuganda njagala mipiira osobola okukuwa emipiira ngaena ponsi yano yampa mipiira gisinga ginvuga gino kusone yagimpa kataza aiza akasozi ono ye buli kimu tulengera abavuzi abamu nga wabamala rade ngewedde nga bajjako emipiira egya rade nga bateekako oba egy'okkubo oba n'osanga mu garagi nga bagiwanise eyo okikola otya bagiwanika bwe tukugyeke nebanga teriko mipiira tugiwanika naye era wenvayo mulali ngiwanika naguno n'ogwanika ngiwanika kubanga gyembanyina abeera sayansi kyabeeraawo oluseera singa kale ogiwanika ogenda gikola n'ogikolako n'olinda laali n'empita obutagituuza nnyo wansi ddala shookwe zirina kubeera nga zitudde nobanga zisituse so essaawa zino eyaligambya kaŋŋende Faizo Kayiro n'omuteekemu ssente aba alina kikola ati emitendera ki twaddeko ku live eggulu asomayo bannamala yagambye ko drive awo mukyalo no Namala yagambye twaddeko ku live awo ne tufunako abantu babadde nga 3 abagamba tujja muteekamu ssente emitendera ki banayita mitendera ki kyofa nyina maneja wange nesi mitendera sigyamaanyi kubanga soba musobosa bosalinga nga tukuwa ekibanja kwegamba nga jjanga mutula nga muteesa tewaliwo nnyo kyamaanyi so mulimu abantu abali eyo nga ye omuzannyo gwe mutukaze mpaka tagufiiringa oba nga tagwagala bakoowoole bajje beetabe mu muzannyo guno bajje bagunyumirwe bajje balabe abantu nga bavuga nga muvuga era omuntu atagufiiringa afuna omukisa gyagulabeko kuba omuzannyo mulungi ogugendamu omundi ogusobola tosobola kuddamu butagugendamu gunyuma kale abalina situlesi gubajjako situlesi ebyo biki funa emikwano n'okumanyika biki kuba omuntu ofuna mu kintu kyokola olina funa mikwano n'oba olina kyotunda oba olina kiranga mulaale wabayo abantu bangi osobola ofunirawo omukisa buli omu nawe bwanga kutegeera balina okujja mulaale mu background yo mu famire yo waliyoko wali omuvuzi nze asoose waliwo bamakanika kuba nga nti wayingira garagi ng'oli myaka 12 kitegeeza either dadi yakuyita mu garagi oba nga waliwo eyali akanika ng'ojja mukyalirako tewaali naye nali nyonoona nnyo leediyo ne baleeta empya ngikutula ne ngisiba obuwayo kubanga ojja kuba makanya bantwala mu garagi bakutwalirawo so ng'omuzadde ali eyo ndowooza okitegedde omwana kasita abeera nga ayonoona nnyo mutwalirawo mu garagi okukoleta mu garagi okyali mu myaka mito oza kyakuyamba oba bakukotogeramu tufa kati bwendi tebankotogera kubanga nakifunamu kubanga ti omulimu ngumanyi ogukola era nfuna kasente ebbanga lomaze ng'ovuga wali olinyako ku podium namba emu nawangulako otokolosi nesiraali namba otokolosi yaliruda yali sisa nekusene no wali tuli sisa by the way nerwanda sebo nali ku podium wali ku namba 3 naye kulikayo naye aba tewaali bavuzi wali abasajja nga badduka badduka joje bali badduka bwekikola otukuba ku podium namba 3 Rwanda nakuma motoka ku kkubo naye kasaawa tebamanyi kavuga kasaawa nagenda mu kasaawa akonkategeera saketi ningenda mu kyokusala nembaka nasivaayo n'olemerayo
nkuma motoka ko naye bwadduka Josh yali mu kyakumeka Josh yali namba 2 Uganda nga mwatu ki ani yali namba 1 Davite kubanga Josh yali namba 2 Uganda ye da mwenga bavuzi twaffe mu peki gye tuli tuba n'okwemulugunya kwaffe weesanganga oba oli awo nga mwagenda Rwanda nenvayo nga mwanise bendera ya Uganda mwe like mulina abakwatirako manya tubaka FM bawaddeyo kuba transportation oba tetulina yatukwatirako twava wano nga bwotulaba netwesitula sozi yasinga okuŋŋamba okugenda nze netugenda ne buli kimu fe twakyekolerako kale FM tetulaga bwagazi tusanyusa kugamba nti n'omuntu mwebale genda naye twavaayo twakwata tewali n'omu FM yagamba kintu nti bamukulikeeyo ate bavuzi bannamwe tebabakulisayo okko nebagamba mukulikeeyo bavuzi bannaffe batukulisaayo abamu baaliyo batuyambanga nako mulaale bajonas abo didasi batuyambako abamu naye nga FM yatu biri awo biwanvumu so nga wembadde nyanjula kubanange bigambo by'abantu byempulira bagamba Yanga yakyasinze okubonaabonera mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka lwali ekijje wali ovuzeeko n'owira nga bikutamye n'owira nga omuzannyo guno oyagala guvaamu lwali yali nvuzeeko yali Jinja akuba yingini 3 mulaale ekyo mulaale baira omugenzi rajivu gyatomereramu eyo era we yatomerera nali wano yatomera nakuba yingini ezo minisi gwamumai wa muzannyo gwongwagala so eyasooka ya film section kasaawa endekamu endala neefa yamusiti olwo yingini waliwo zirinaawo naye nyinayo emmotoka endala nenjijjamu newabawo nampa yingini agigaasemba nayo neekuba kyali kiki ndowooza ebiseera ebyo naye sineetegeka emmotoka sigikanika bulungi anjiye nnyo mulaale emu yingini 3 nezo bwali bagamba laale zino zitwala nnyo ssente ate gwe tulabanga kweyiya zitwala zo nange nteekamu naye just zisiteekamu nnyo ng'abamu lwayo bisinga mbyekolera transportation yevugira wansi kubanga ti omuntu oba olina ogitikka emipiira mipya naye nsobola ogenda ponsa nampa gyayina kuba yavuga laale 2 emu nampa ajjako omupiira kati Burundi obanga ogenda emipiira ogenda vuga gino bansuubiza okungulira emipiira emipya bemalu in case nga tebagulidde oba ogenda kikola otya yavuga gyennyini emipiira bagitunda mu Uganda batumya mitumi mitumi e Kenya peya y'emipiira bamusende nga mmeka ogumu gwakamu 2 katonda wange just emipiira gumu nga si peya asipeya kijja nga balina sente olina avuga ride just B najjako ate mune muno olira agivuga ate na omupiira ne gwonooneka nsobola ogusaba nga omupiira ne gwabikirawo waliwo olwala eddako eri 40 yo gimanyiko yo wetegese otya ndetegese nja kubaawo njavuga ba wiiki emu kasatuve Burundi wiiki emu naye nga Burundi oli ku 80% ogenda wanyina okugenda emotoka namu gundi ki eba championship yeno oba yeeriyo eba paalo nga olaba paalo eyawa staff tubalagenda kukiikira Uganda Burundi oba olina ddiiru zo sina ddiiru bannayuganda bameka balala bagenda nga sinina sa ne Josh tugenda 3 so twagala otunule mu kamera okuwoleyo omuntu yenna asobola okuteekamu akasente tomanya oyinza okuyitira wano muntu ng'ali eyo n'agamba omwana oyo omutaddemu akasente bamugwireyo peya z'emipiira
oba mugwiddeyo shooko ziringa mu mmeka zo? Shooko milioni nga 3. Milioni 3 shooko nnyo. Katonda wange. Kawundo namba. Layiga. Ni layiga za bbeeyi ezo. Nga milioni 45. 45. Kali sokoleke mpoze ekibuuzo nofuna mazakisa nakwa layiga nakwa peya z'emipiira. Layiga osobola mu mmotoka eno? Ndigenda mu bugenzi. Oba mbadde manyi soka n'oziteeka kale ndifuna emmotoka endala. Nziteekamu. Suubira n'ofuna ssente awo essaawa yonna. Ngule ku mmotoka gye bayita N14. Tokusabire. Ne banga nti teziba nnyo za bbeeyi nnyo lwakuba nti ebizigendako gitufuira. Mmotoka za bbeeyi. Za bbeeyi. Ate ogule ya street ogifule ya laali. Ekitegeeza oba olina kufuna muntu nga ali mu givaamu agenda mu ndala. Oba olina kugula ya laali kubanga ogamba ogule ya street ogifule ya laali. Ku street kuliko ze N14. Ogifuula bweti kati ngenda. Ate kyanjawulo ki? Oyinza oba oguzemu kanga 40. Bangamba nti ojja kuteeka moto esimu tayimbwa. Keji ya bbeeyi obala emito misipi kugizimba wayalinga akyuka biki biwanvu. Kowola abantu tomanya oyinza okufunayo sponsor. Sponsor yenna aliwo ng'asobola otusponsoringa tumweyanza. Naye tulina obuvumu naye tulina busobozi. Yenna anabasobola otusponsoringa tumweyanza. Enamba y'essimu basobola okukufunira. Basobola okubeera onaga nti munnange mpa ku nnamba ya Kayiira. Enamba yange eri 0757 54 13 05757 54 mu myaka nga 5 mu maaso Kayiira mu muzannyo guno weweeraba mu muzannyo guno? Nze myaka 5 mu maaso. Myaka 5 nange myaka 5 kyala nja kuba bankabako mulaali. Nga bagamba oyo omwana oyo twatandika tumulaba. 5 mingi ng'esatu ebiri. Ebiri si mimpi. Ebiri si mitono nnyo. Obusobozi kasita bubaawo kijja bakisobola. Naye tomanya ebintu bisobola okukyuka just ne mu mwaka ogumu. Naye nga byebyo omukulu nabadde Faizo Kayiira mwana musiraamu motoka ye gyavuga yeeno mwe mwenna abajja mu laali mutera okumulaba era mumwagala nnyo. Y'omu ndowooza ku bavuzi b'emmotoka z'empaka y'omu ku bavuzi b'empaka akyasinze obuwagizi. Abantu baagala nnyo Yanga abasinga bamanyi nga Yanga bamwagala nnyo alina obuwagizi. Naye nga ndowooza omuwulidde gyenvuddewe olidde bisinga okumutawaanya amanyi mulaba bulabi ne mujja ne munyumira n'osasula omutwalo n'onyumirwa n'olaba abasinga gye tutambulira ate mu luutu bo tebasasula n'alaba n'agamba avuga biki avuga biki. Naye nga omuzannyo guno gwa bbeeyi sajja agambye shoka avuga za ku kkubo zino eza bulijjo ateeberezaamu okuyita awantu nga waliwo ngeri yakajjampu nga tasobola kukakuba nina siba nakayitako bulungi kati gwaleeyo n'omulaba noga avuga biki naye ng'ate buli kimu aba asobola okukikola. Tugezese buguzi kyakola nono asobola okukikola. Naye ng'oba oli awo embeera y'emmotoka ye shoko zayinamu tezisobola mukkirizisa kukola kintu ekyo. So tukoowoola gwe wonna wenna nga oli eyo kampani nga eri eyo ng'esobola omuteekamu akasente. Tubakoowoola mwenna abavuzi bangi balina basponsa b'amaanyi. N'abaana bano babukwateko mujje mubakwateko batuwe ate ekyo ekisinga. Oba oli awo omuzannyo gusobola okuddamu ate negunyumira nnyo abantu. Teberezaamu nga Kayiira afunye wali N14 ng'eri mu mbeera nnungi bulungi ne bamupeeringako awo ne Peter Kalule bamuwaako n'akwoza era n'obuza ku baaliyo. Gwe waliyo gwe olina otubuuza omwaka guno kugundi ku Paalo awo laali yaliyoko embalala eyasooka ey'embalala wanzijukira era mu kasawe eri gye twali
sijjukira bulungi wamuwoza bamumpa yajinza okubuulira ekyatuukawo akwalirotooli luli yananyuma mandi bebi naye kati mubuuze basobola okukita bebi akola esimu ya Peter sigiina nagadde mukubirako naye baaba motoka okuba nti teba network eri malala eyo kyekyatutamye teba network naye nga walungi kasawe kalungi oba kali trick abaana babwire eyo naye nga teberezaamu ng'omukulu ono bamuwadde ng'afunye N14 ng'eri wamu oyinza okuwulira omuliro omutima agulina yetaaga mmotoka neno yingine esobola naye bingi ebigibulamu so namba y'essimu eri ku screen okwo twongere okumupushinga tumupushinge tomanya asobola okutuukayo tulaba abavuzi bangi nnyo ababaddewo era nga bakyaliwo naye oba oliawo akasente kabeeyimirira naye omukulu naga nti singa afuna omuntu amuteekamu akasente asobola okukola ekyo ate ekisinga twagala okwebaza essaawa zino akyaba kyamubeereddewo era omuli Geko Investments ye ya mukulu aiza akasozi tusobola tubaze navigator we n'amala omaze naye ebbanga kinavigator ono obuli natandise naye guli omwaka alinga mulala yehoyimu naye ambi akwagala tabaddeko naye ku live ngagamba bannange mutuyambe bannaye so tumwebaza navigator we omukyalo oyo ate omuntu w'abantu fano gwange tumwebaza tubaze kuba sponsor abakyatubeereddewo essaawa zino twebaza Leaders Masiko sponsor atubeereddewo ne bayizi ate tutuwa kushoka enzungu ne tuvugamu amanyi okuwaayoko ne Rwanda ze navuga sebo kulaba nakwata ekifo ekirungi ne omukulu wa Abdukatete tulipo 4 no senga munyweza my sponsor senga munyweza kiki ngosese ye sponsor wange gunyi amanyi okukwara kaguni n'onywamuko kamala omugura kalango senga munyweza sina gengoze sanze nimusajja musiramu senga munyweza ono mukwano gwange era abeera maama waffe asangibwawo ndowo bayitawo batyawo Nyanama asangibwa Nyanama awo ekitebi kusita wali ekitebi wamba wasangibwawo ekitebi omukyalo ono ayina services abasajja abayima mu size dukirayo abakazi abagala kusomanga kuseereza omima odukirayo senga munyweza byonna byonna yabimala kwegamba anange alina buli kimu nno gwe kyomanyi buli kimu waliwo omwami nga tugeze atambulako mayiro okuva wano paka wali akuwa kasapu kamu n'okanywa n'otambulira ddala mayiro eziwerako okitegeera abagala okukoga mu sayizi abagala okusitula ettutu abagala okukola zihiipu senga munyweza abimala twagala okumwebaza okuba nga ateekamu omukulu ono ssente naye nga byebyo simu ye eri ku screen mambi omukulu ono munoonyeeko bangaye bayizi atali kukuwa ku shooka enzungu atali kumba ku shooka enzungu ngajja mu motoka ye n'akuwaako tuvaye banakoze bulungi nga nyina ku shooka nembala zibabuze sorry gitwabadde yabadde avuga nti naye yavuze obanga tavuze asobola okuwa ku shooka zi basibuza mpaako era naye bulungi zengenda okuvuga nga abaana ekisa nno oyo abamukwano gwo gwange atera okumba ku shooka omuntu okujja mu shooka ye n'agikuwa niba munoonyeka alina ne moga za transport alina akabisi tumwebaza naye nga byebyo mpozi nga liwo akatalekeka katutakonyeeko akazindalo kako kyetukusiibudde waliyo konna konna akasigaddeyo nebaza abatulaba n'abasobodde otubeerera ku bbanga lyetumaze temugwa mu maanyi mwongereemu tugenda kubongera ku muliro byebyo nno nyagala okujjukiza ennaku z'omwezi 27 tuli galuga omwezi guno gwennyini bannaye mujje ku Sande mujje mu bungi munyumirwe piki ze zisookawo emmotoka nazo zibeere ng'ate zitolontoka buli muvuzi ow'erinnya gy'ali
abavuzi ya kyamanya ojja kubata nabakugenda buli muvuzi ajja kubaayo naye nja kubaayo nawe ogenda kubaayo kale tukuwole ku bantu no bajja 27 guno mwezi gwennyini omwezi guno tubasaba mujje Garuga mu bungi munyumirwe kuba emoka zino yesagede gendo soko nyuma muguno omwaka by the way fena tugenda jivuga era asubwa simanyi kyogenda kuba mugala ne ku protein pya zibalese egaruga kigenda okubeera eyo yesagede gendo soka so mujje mu bungi okunyuma kyammanyi olina okukeerako gwanyula piki z'empaka olina okukeerako bayisawa ng'emu nga wooli piki zitandikirawo bayisawa nga 6 nga piki ziwedde kuba emmotoka zigenda kuba nnyingi abavuzi bangi abamanya bonna buli muvuzi gyali so mujje non stop olina okujja Garuga ng'ozze kunyumirwa ozze mu nsi ndala akasente menya akabokisi ojje waliyo ebyokunywa waliyo ebyokulya olina okujja kunyumirwa kuluna okunyumirwa ate abantu bagenda kubeera bangi nnyo olina okukeerako tickets nja kugisanga ku mulyango naye okuyingira mutwalo ate VIP emitwalo 2 so tuzisinkaneyo kambasibule mbere bulungi mweraba Ennaku z'omwezi 27 July Garuga we wali FM Rally Sprint 2 and Motocross 6 olwongo ogenda okufuna abavuzi b'emmotoka abakabi abaddigi bonna Ronald Sabukuzi Dagan Mbiruchi Kankane Peter Kalule Oscar Ntambi Omar Mayanja Segamu 14 Susan Muwonge Umaru Daudi Samu Atendwa Unisan Bakunda Ngateno Gift Sabukuzi abalaga ddigi Fortune Santamu Walid Omar Bigol Katende Hisan Paul Musede Swansui Sambo Jamaira Makumbi yonna Garuga ngena kusomwezi 27 okuyingira kinzo mutwalo gumu egeti tuzigula kumachako sawa bili oliokaulya masindi mwezitokotanga niwagidwa Shell Advance MRCL Tires Fire and Safety Appliances Worldwide Movers ne Mountain Dew Basebo ne banyawo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinansi mu ggwanga tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina.